tutegese ettiimu za Uganda kwetaba mu East African Games ezijja kubeerawo Morogoro, Tanzania kuva ku 12 kutuuka ku 22 omwezi guno. Tulina ttiimu zi 138 eziva mu Uganda, ate mu ttiimu ezo tulina eza secondary, tulina eza primary, tulina n'ez'abalema. Ate zonna tuzitegese bulungi. Tuwangudde emyaka 5, ate tubadde tulaba nti n'omwaka guno tusobola kuwangula, tukoze n'amaanyi kulaba nti tuwangula. Nze nga assistant team captain, ttiimu yange yeetegese bulungi nnyo okwetaba mu zino games za East Africa. Era nga wetubadde nga tuze tuwangula emyaka 5 emabega, n'olweno tufunye training nyingi nnyo ne experience nyingi nnyo. Tuziza games zetujja nga tuzannya kuva mu za zone district, so twetegese bulungi nnyo okwetaba mu zino n'empaka, era tusuubira nti tugenda kukomawo n'obuwanguzi obusinga mu different disciplines zonna. And that's now the area where I put up a letter which I wrote to the Commissioner of Physical Education and Sports, urgently convening a stakeholders meeting to begin to discuss on how do we begin to ensure these children who are identified, who begin participating in sports, can we track their development progress from where they started up to where they are, and where do they go?